like a Ronaldo. Mundaba. Omusajja bw'ayimbira omwagalwa we n'amugamba nti baby teeka munda awo, n'addako n'amugamba nti kikole nga Ronaldo. Aba ayimbira musajja oba aba ayimbira mukyala? Tell me in the comments below and subscribe for part 2. I used to eat your banana. Bano abasajja bamala okuyimbira omwagalwa we nti teeka munda awo, kikole nga Ronaldo, n'amaana amugamba nti I want to eat your banana. I want to eat your banana. Ayimbira musajja? Gwayimbako musajja oba mukyala? Tugende ku part 3. Nze ndowooza nti omusajja bw'agamba omwagalwa we nti baby teeka munda awo, do it like Ronaldo, n'amaana amugamba I want to eat your banana, ayimbira musajja munne, tali mu kuyimbira mukyala. Naye abantu amaaso gaabwe mazibe, tebalaba abantu banyumya bunyumira luyimba, wadde nga vidiyo erimu mukyala ng'azina, omuwala azina ebizina. This message was meant for a man, not for a woman. Bayibuli esomesa nti mu biseera ebisembayo, mu mulembe ogusembayo era gwe guno, nti wajja kubaawo abakristaayo abazibe b'amaaso nga beebase tebalaba, era wanaabaawo n'abakristaayo abalaba nga balindirira Mukama waffe. Tobeera muzibe. Kyewuunyisa nti abakristaayo bayita abasajja bano abayimbira basajja bannaabwe nti I want to eat your banana, teeka munda awo nga Ronaldo, ne babayita ku mikolo gyabwe bayimbe basanyuse. Mwana wa Mukama, tegeera. Mukama akuzibula amaaso olabe. Teweeyisa ng'ab'ensi, oli wa kitangaala. Obubaka bwange eri abasajja bano oba abalenzi bano abayimba baby teeka munda awo nga Ronaldo, I want to eat your banana, obubaka bwange gye muli buli bwe buti: mwenenye ebibi byammwe, mwenenye ebibi byammwe, mwekwate Yesu ng'omulokozi wammwe. Mukama waffe ajja, eriyo omusango gwe mutayinza kwewogoma, temuyinza kugwewala, naye mwekwate Yesu ng'obudde bukyali. Buli mwonoonyi asonyiyibwa mu kwenenya ne mu kumanya Yesu Kristo. God is not moved by your fame. God is not moved by your money. Ebyokujja mu kanisa, musinzeemu abo baserebu baffe, nga sebagambye mazima nti amazima gali bwe gati. Temusaanya na kuyimirira maaso ga kanisa olw'ensonga the message you're communicating to the youth is toxic, immoral. Muyina kwenenya. Bwe mujja mu kanisa ne bakubira engalo ne bawaana, mudda mu buzimaanyi nti tuli ku mulamwa. No, my brothers, muli kafu, mwenenye. Ate nsaasira abakristaayo abali eyo abagamba nti no, you shouldn't be calling out names, just preach the gospel, don't call out names. Where is that in the Bible? Where is that in the Bible? In the Bible, God sent ministers to call out names. Genda mu Jeremiah, genda mu Elijah, genda mu Elisha, genda ku Yesu Kristo, genda ku John the Baptist, Musa. Calling out names. Because when God gives you a message, He doesn't tell you, no, itabali bali bajja kutegeera. No.
John the Baptist yayogera ekigambo against the king. N'amunenya okukwasa omukazi atali wuwe. Then n'asibwa era n'attibwa. But Yesu agamba nti he was the greatest among all men born of women before Jesus.